Tongole enamba eri 0702 22 27 58. Ntandise. Tutandise bulungi. Bakadde bange amawulire gaagano mugawulirize bulungi. Ekisookera ddala gavumenti ey'Amerika eyongedde okuteeka obuzito ku gavumenti ya kuno eya Mwami Museveni. Ekikoze etya? Sooka owulirize bulungi. Mwami Museveni waliwo meeting eyabadde President Joe Biden meeting gye yayise ng'asisinkana abakulembeze naddala aba East Africa. Abakulembeze bano President Joe Biden be yayise mu weeks 2 emabega. Kwabaddeko omukulembeze owe Kenya Uhuru Kenyatta, n'ayita n'omukulembeze owe Burundi. Abalala tebaabayise, ne Mwami Museveni tebaamuyise. Meeting eno yabadde ayita abakulembeze ab'omu East Africa. Mwami Museveni tebaamuyise. Meeting eno yabadde ku climate change. Mwami Museveni teyayitiddwa. Omukulembeze Samia owe Tanzania naye yateekeddwako natti ne bamugamba tewali wabadde ononye ekye Uganda. Samia teyayitiddwa. Mwami Museveni teyayitiddwa mu meeting eno. President Joe Biden ensonga gye yakulembese enkulu, tuwulira ekiri e Uganda si kirungi, okutyoboola eddembe si kulungi, era bannayuganda bakaaba. Mwami Museveni n'atayitibwa mu meeting eyo. Eyayitiddwa yekka yabadde President Uhuru Kenyatta, omukulembeze we Kenya. Wuliriza bulungi. Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno gwe tulimu, waliwo meeting endala Uhuru Kenyatta gye yayitiddwamu n'abakulembeze okuli Joe Biden nga bateesa ku ngeri y'okunyweza security ne ba refugees oba bayita ababundabunda mu region. Mu bakulembeze abayitiddwa Mwami Museveni yagiddwako ne bagamba nedda mwabba akalulu, mwakaata mu kalulu k'omwana, mweteeka mu buyinza, tetujja kubayita. Bobi Wine yabawangula. Bakadde bange mbanyumiza ki okumanya kyagenze ne kisukka bwe bataamuyise. Wulirisa gwe kankuteereko Omumerika bwe yayogedde. Omumerika mukambwe bannange, omukyala mufunye bulungi. Wulirisa, njagala obeereko bulungi nkulage nti Mwami Museveni gamwakidde. Wulirisa kanonye Omumerika bwe yayogedde, owulire. Yeah, I think, broadly, sure. I mean, we in the United States, for example, provide hundreds of millions of dollars to Uganda each year for AIDS treatment programs and malaria programs and things. We certainly don't want to interfere with those. But what the United States, I think, is considering doing, and which I hope they'll do, is look critically at all the different areas of foreign aid that we give, and see whether there aren't certain things that can be targeted. For example, our military assistance. We have training partnerships, hardware donations and sales and so on that go on, and that the Europeans and the Americans support. And we need to really... Omulidde Omumerika oyo abategeera Olungereza bakyaliba nga batalutegeera kambaliremu. Abadde agamba tubadde tugoberera Uganda. Gavumenti ya Mwami Museveni egezesaako okubba ensimbi era nekozesa embeera yonna okulaba nga ssente ze tuziwa ezimalira mu ggula byakweri byakulwanyisa ebita bannayuganda. Era ffe ng'Abamerika mu kaseera kano tulaba bulungi nti we cannot tolerate such nonsense which is happening in Uganda. Omukyalo oyo mulwanyirizi wa human rights bamuyita Einstein
era omukyalo oyo n'akikaatiriza nti mu miitingi y'abaseneta eyasembyeyo okutuula waliwo kye bayita partnership ebadde ewa ebyokulwanyisa mu ggwanga Uganda nga bijja wano bagambye partnership egenda kusazibwamu bebbu egenda kusazibwamu bebbi era omukyalo oyo n'akikaatiriza bulungi bwe twogedde naye ku lukomo lw'essimu n'agamba nti President Joe Biden ba representatives ab'Amerika bamukuutidde ne bamugamba no what is happening in Uganda kibi nnyo era mu kino waliwo ali ku kitebe kya Uganda bamuyita Joseph Salvik oyo yawoningiddwa musajja watu n'agobebwa n'ekugobebwa ku mulimo kubanga mwami Museveni yabalabye obuzito ye bwe bwamaze okuzitowa ng'aba representative si bonna bagamba kimu Bobi Wine yawangula we should go and intervene in Uganda. Mwami Museveni teyabaddeawo n'anoonya abagezigezi eri mu Amerika babayita balobist okukomyawo ekifaananyi kya Uganda. Balobist yabagambye rebranding mwami Museveni era n'akwata sente ennyingi ezitagambika n'aziwa balobist abo ogenda okusisinkana ba representatives oba bayite ba senators ab'enjawulo okubamatiza nti teyabba kalulu, okubamatiza nti Rita Nabukenya teyattibwa, okubamatiza nti Yasini Kawuma teyattibwa, okubamatiza nti kituufu mu Uganda abantu tebalina mirimu. Balobisiti bano ab'enjawulo okubamatiza nti ye tamaze myaka 35 mu bukulembeze bw'eggwanga, okubamatiza nti nno tewali baana bafa buli lunaku mu Uganda. Wuliriza katugende maaso, wuliriza omukyalo ono bw'ayayogedde, omukyala mukambwe ennyo era tasalikako musolo. Wulira during the elections. Who has the power over the internet? Why don't you look at dialogue? Evidence, we have to get evidence. Not even like in Uganda, like the evidence is overwhelming. Right now, Helen, you can agree with me. When it comes to human rights violations, it's overwhelming. You don't have to actually even look for it. It is there, even a baby can see it. But why doesn't like the European Union, Nicholas, instead of looking on cutting of funds, why don't you look at dialogue or impose other functions? Make referrals. We have the UN system. Make referrals. Can we have another case from Uganda? I mean, that is one of the aspects I'm looking at, besides looking at the sanctions. I'm looking at weapons, embargoes, like embargoes against weapons, looking at individual actually. If we go and freeze the accounts of those individuals involved, those who are involved in the human rights violations, these people have bank accounts abroad, they have businesses abroad, and we also look at other avenues. It doesn't have to be the European Union or America only. We have companies that can impose sanctions. You know what happened in Uganda? The internet was switched off. Gulirisa abasajja n'abakyala bakambwe bagambye intaneti bagijjako mu kubudde obw'okulonda bannayuganda abali eri ne bagamba nakino tulina okiwayo. Abamerika bewuuziza why can somebody switch off the internet? Mubbi ayagala byanzikiza oyo tulina okumunoonya. Bwe bavuddeawo ne bagamba no tekisoboka. Balina sente zaabwe wabweru, ensimbi ez'enjawulo ze batadde wabweru nga bazibba mu Uganda, akawunti zaabwe zonna zirina okusazibwamu. Ekyokubiri ne bagamba embago ebyokulwanyisa byonna bye bagula bye bajja mu Amerika nawa ebyo birina okusazibwamu. Bwe twogera European Union, ensi zonna ezikolebwa mu Europe tewali n'omu alina kuddamu kusala yadde n'okwesembereza. Era ekisinza obbanyiisa abasajja bano, omusajja gwe bayita ono yali akulira bamuyita Amerika babakalirako mulabe bamuyita eyali akulira the chieftains of military intelligence senior army officer gwe bayita Abelo akandirawo sebe ekiwandiiko kiri wano. Ono yanyisisa aba US n'anyiza abasajja b'omu Amerika bwe yagambye omusajja gwabwe gwe basiba Milton bamuyita Guy Milton Smith bamusibira wano mu Amerika. Abamerika bwe kyabaguddeko
ono ng'abaseemu ng'abalaata nti olaba Omumerika oyo basobola omusiba ne batamununula ne bagamba he has said what? Kiki kyayogedde? Tubadde tubatunuulira. Babadde bafuna ba lobbyists ab'enjawulo abagezaako okulungi ekifaananyi kya mwami Museveni ne balaga nti Museveni mulungi naye Museveni omwana Munnayuganda ali mu Amerika yamwambudde n'asigala ng'ali bukunya n'afaanana n'obukunya. Omusajja Omumerika gwesembyeyo okufuna akatambi ke agambye kagwake ketonye ekikwatagana n'okutyoboola eddembe mu Uganda tekisoboka. Waliwo omukyala ayogedde wano ngenda muba puleyingira n'agamba abantu abattibwa e Kasese abantu ebibaddewo nga 18 ekyo 18 kibakaabizza ne bagamba how can somebody kill 55 people in a 1 week? N'agamba no. Bakadde bange amawulire mangi kati ngenda maaso mbabuulire nti abasajja bano bakambwe alina omudigido gukube. Wuliriza bulungi bwe tuvudde awo, wuliriza bulungi. Joseph Salvik bamukyusizza. Joseph Salvik abadde mu Washington DC ng'akulira ekitebe kya Uganda bamugjeewo. Lwaki? Joseph Salvik Bannayuganda bwe bagenda ali okwekalakasa n'abawa attention kati bali ba lobbyists. Mwami Museveni be yawadde ssente ne babalira mwami Museveni nti Joseph Salvik yatuliddemu olukwe. Joseph Salvik ne bamugjawo. Bwe bamaze ekyo ne bategeera nti kigenda kubaakira kuba waliwo seneta omu eyayogedde n'agamba Bobi Wine is like a revolutionary and we should be serious as we are handling this issue because the world has a keen eye on us. So let us come and take something in Uganda. I was chatting with President Joe Biden and everything was moving smoothly when regard to Uganda. Kati ne bagamba why Joseph Salvik was changed immediately. Uliriza bulungi. Nkusaba ogende mpola mpola. Bagambye now they have realized America be bagamba after killing people in November ng'amaze okutta abantu mu gwe 11 tusazeewo to review military partnership. Bagenda kuddamu batta omukaga eggwanga lya Uganda ne America ku by'okulwanyisa military partnership. Kubanga Bannayuganda n'abantu ab'enjawulo bakaabye amasiga ne bagamba no, emmundu ze muweereze Uganda ze zitta Baganda baffe, emmundu ze mukola eri ze zitta. Kati bali abagundu ne bagamba kiri bwe kityo, it is tarnishing our name as Americans. Ekyo ne bakigamba ekyo to review military partnership. Uliriza bulungi bannange, uliriza bulungi, uliriza bulungi. Kakati waliwo omu lobbyist gwe babadde mwami Museveni gwe yawadde ssente nga ye kyalaga nti mwami Museveni Somalia ekifaananyi kyaleeta buli budde nti tuyamba mirembe, tuli mu kutereeza mirembe Somalia. Era lobbyist omu n'abalira mwami Museveni ne bayita akabaga mwakalaba emabega. Abajaasi b'e Somalia ne batandika badikoleetinga nga balaga nti bigenda mirembe. Abaana abagezi ne babbaayo bali Abamerika abamatira Kyagulanyi ne bagamba that one is different from torturing, that one is different from assassinating, that one is different from murdering innocent Ugandans, that one is different from vote leaking. Ne kabakira bwegamba ze opabuguma baba bakyali awo. Wulirisa mwana gwe ndukusomere. Bakadde bange zibadde ssaawa 5 n'eddakiika 43 nga bakyali ku bya Amerika wano mu bukulembeze Uganda. Human rights e South Africa ekitebe ekyeddembe ne
isa ekiwandiiko ekigenda okufuluma mu ddakiika ntono nnyo nga kiwoninga mwami Museveni nga kigenda kuva mu Cape Town engeri gy'atyoboddemu eddembe wano mu ggwanga Uganda. Bakadde bange embeera n'etabuka. Kati wulirisa tugenda mu maaso. Omanyi ensonga nina nnyingi. Njagala mbalage Amerika na biki byesazeewo okulaba nga bakola ku mbeera eno eriwo. Era tugenda mu maaso. Tugenda mu maaso. Nze Julius Katongole nkuleetedde ensonga zino ozitegeere bulungi. Ne gavumenti eri mu panic. Etagambika panic. Etagambika kati tugenze. Mwami Museveni batudde wansi bannayuganda abawangalira mu Amerika ne bakaaba amaziga agatulutulu ne bagamba nti Uganda essaawa zino ebanjibwa 65 trillions 65 trillions mu Uganda ze babanja nga sente zino zibadde ziva mu IMF African Development Bank ne mu China Exim Bank ne bakikanya nga bayimatiza Abamerika nti munnayuganda buli omu agenda kusasula buli munnayuganda oba mwana muto abaliwo ku bbanja lino eririwo alina kusasula 1.5 million. Nti sente zino zibadde ziva mu musolo ogw'abannayuganda nti era gavumenti ya Mwami Museveni sente zino zeefuna bazigulamu byakulwanyisa ebitta bannayuganda. Sente zino ze beewola bazireeta ne bagula amamotoka ag'ebbeeyi ne beeyagala ne bakyakala n'abakyala. Sente zino ze baleeta bazireeta okukkakkanya abo aboogera ensonga eziwakanya obubi. Tugeze okutulugunya bannayuganda, okubba bannayuganda, okubba obuwanguzi bwa bannayuganda n'okukola ebikolwa ebya sitaani eri bannayuganda. Wuliriza bulungi. Era bannayuganda abali eyo bawandiisa ekiwandiiko ne balaga nti national debt eri 65 trillions. Naye nga mu myaka 35 Mwami Museveni gy'amaze mu ggwanga yasanga ng'ajja mu buyinza debt oba ebbanja ery'ensi yonna lyali wansi nnyo. Era ne bagamba sente ye pulaani zaakola zonna sente ziva mu bantu b'omu kikuubo abakyala abatunda emmere kyokka nga bali mu mbeera mbi etasembeka era esemberayo ddala. Wulirisa bannange, mbasaba bwe tuba twogera ensonga zino muzifune bulungi. Wulirisa balobisi ekigambo kino bwe kyogera asaba mukitegere bulungi mwe bakyali bange. Omanye obuntu buno butambula abeeyo oluweerowa. Balobisi Mwami Museveni yabaguze. Balobisi eberanga lo farm okutereeza tuli bulandi ekifaananyi kye kubanga mu ggwanga lya Amerika kyayonoonese mu Europe yonna. Era batuuse n'obutamuyita mu meeting z'aba heads of state abava mu Africa ne mu East Africa. Mbagambye President Joe Biden ku lukuŋŋaana olwa environment yasisinkanye Uhuru Kenyatta. Uhuru n'abuuza, where is my colleague Yoweri Kaguta Museveni? No, don't talk about that. In Uganda, we have from the Bobby Wine. We have from the Bobby Wine. You man, should I send you outside? Come on, I'm sorry. Era ne bawoningibwa ba Uhuru Kenyatta ne baga Uhuru Kenyatta. You know, we need to rebrand Africa. We need to rebrand Uganda. Ne bakifuna. Kakati ekyo kiba kikyali kityo embeera negenda mu nnyoge. Bannange ne bagamba, wulira bannayuganda beetaaga kye bayita debt relief. Museveni nti alina endless borrowing. Ekyo ne bakiteekako ne bagamba kubanga tukooye okubeera ba financial slaves. Ife nga tukola batunyuunyuuta bunyuunyuusi. Bagambye Museveni ayeewola sente okuva mu IDA, World Bank, IMF,
the China Exim Bank, the African Development Bank, naye sente ezo bannayuganda tesibayamba. Baganda baffe ba Eri Tumwine be bazimba amayumba Sibbangalu ne bakwata ne sente ezo ze bawoze esimu ne bazitereka mu nyumba zaabwe ne bazikubako n'enfuufu. Aba-America ne bagamba what is that? Era ne babagamba nti bano bawola sente nga baagala okulaba eggwanga laffe balitunde eri Abachina. Abachina batwale eggwanga kubanga bo bakimanyi mu bwongo bwabwe nti akaseera kagenda kutuuka babeere nga balina gye balaze. Kati omwana wa Katongole, omwana wa Saala Kanyange asasule. Okitegeera bulungi ensonga zino bwe tuba tuzibabuulira musitegeere. Baganda bange Abamerika batabuse. Omukyala Omumerika Seneta gwe sitagenda kwogera linnya yagambye kagwake ketonye ku tweets zaafunye ekiri e Uganda kikaabya kinakuwasa. Nagamba ebifaananyi how can somebody kills another person in a broad daylight nga tewali kikoleddwa. Nagamba no, I saw Bobi Wine crying just because Dictator Museveni ayagala bukulembeze. No, we should react. Pressure ne bagiteekawo. Joseph Salvik mu Washington DC ne bamukyusisaawo ku oda za Mwami Museveni yali abbi. Mwekamba buulire kati mubeereko. Buliriza kati buliriza bubadde tebunakya ekiwandiiko namutayika ne kiva mu bannayuganda ba concerned citizens nga bawandiikira ebitebe ebyenjawulo eri bannayuganda abatiddwa mu Saudi Arabia nga bannayuganda bano bagamba abaana bangi abatwalibwa mu mawanga g'Abawarabu ne battibwa. Amannya ge baleese kwegano agaleese obuzibu era nga mu kaseera katono nnyo bagenda kuteekawo sanctions ku gavumenti ezirina kampuni ezitwala abaana manga g'Abawarabu ne battibwa. Abaana bano be bano waliwo omuwala gwe bayita Naluyima Samusha bagamba yafa mu weeks eziriko emabega. Samusha ono yafiira mu kiyumba naye yatulugunyizibwa. Kampuni ezo tubasaba muzituwandikire muzituwe. Eyatwala Samusha bamuyita Naluyima Samusha oyo munnayuganda omuwala yafiire. N'omulala bamuyita Chazi Jennifer. Abaana abo bannange mbasaba ennamba yange eri 0702 22 27 58 0702 22 27 58 mumpeereze abaana abo kampuni ezabatwala tugenda bateekako sanctions. Abasajja bali serious. Omusajja Omumerika ali serious yagambye ekikwatagana ne Bobi Wine we should not surrender. Uliriza omwana omulala bamuyita Fiona Nakandi. Abaana abo baleese obusibu munnayuganda. Bino ebintu bye tulimu mbabuulira bigenda kufuuka obusibu. Tubabuulira ensonga zino ne mulowooza byakusaaga. Naye gavumenti ya Mwami Museveni essaawa zino babawoninze abasajja bali mu panic. Abasajja batuuse mu mbeera eyiwa olutiko. Era mu kino entebe mu ntebe Robert Kyagulanyi Ssentamu kyezisaako. Ulirisa naye mbagamba omwana Mugerwa Jamalu akyetaaga obuyambi bw'okujjanjabibwa. Twebaza bannayuganda abamusindikidde obuyambi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omwana ajjanjabibwe. Military yamutomera n'evunza okugulu kwe. Bwe bamutomera avunda. Bannayuganda abatuwadde ku bujjanjabi mwebale. Gwagala okuyamba Mugerwa Jamalu ennamba yange eri 0702 22 27 58. Ne baganda baffe abasibe abali mu makomera. Tuli mu basiibulula ab'enjawulo twabenga tubayamba. Mikwano tuyimirire wamu solidarity. Mbajjukiza bannayuganda abali mu US Barclays Bank eya National Unity Platform ekola. Ekibiina kyetaaga okutambula, kyetaaga akasente
okulaba nga tutambuza omulimu guno ogw'okujjako Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Mbajjukiza Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu ali mu ntebe ku ntebe. Kino tugenda awezira naye mbagamba abaagala okuyamba abaana bali mu makomera okubasibulula famire zaabwe. Ennamba yange eri 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Awo nga sinagenda Mr. Update. Ngenze ku Mr. Update. Bangi babadde batubuuza kiki ekiriwo ku Mr. Update. Mbeera ki eri mu Mr. Update. Honorable Muhammad Segirinya. Bakadde bange muwulirize. Mr. Update twamutwala mu ddwaliro eri Nairobi. Mr. Update munange embeera n'ekaluba. Embeera n'efuuka mbi nnyo. Abasawo b'e Nairobi ne bagamba tetujja kusobola kumujjanjaba. Era bakadde bange abazinnyo ngamba benyinza okugamba nti bakulemberwa muto wange Sulaiman Kidandala. Bakadde bange ne bajja e Nairobi we twali. Abo balumba e Nairobi we twali. Tugenda okulaba nga n'abasawo olulimi lwe boogera terutegeerekeka. Bakadde bange ne tugamba nedda twakola ensobi nnene nga tutwala Segirinya okulaga eddwaliro. Era ne tunenya abaana abaateekangayo ebifaananyi gaba baana mmwe Segirinya bayinza omuleetera obutu obulala kubanga bannayuganda baatukubira essimu era tubeebaza ne batugamba Segirinya temumutwala mu Aga Khan. Era ne tumuddusaawo twali tumutaddewo n'obusente obumutubuwaddewo ne tumugjawo speed Mr. Update ne tumuteeka e Nairobi. Bakadde bange ekyali e Nairobi ebimu tetwayagala bibagamba naye abasajja abo baali baagala kumalawo Mr. Update. Abasajja ba Sulaiman Kidandala bajja mu ddwaliro e Nairobi bye baali baleese ne tutandika okulaba abagenyi ab'enjawulo nga bajja mu ddwaliro. Sitapo ne Escam ne Sauda Madada ne bagamba walakaliwo ekitali kituufu. We are smiling a rat. Ntuulire bakuyita kuwunya mmesi. Netuga kakati Mr. Update kwolwo yali asseeko engulu ne bamunyumiza embeere n'abagamba bannange mundekere obulamu. Ne tumugamba taata katubafulumye. Abasajja abo ne bafuluma. Ne tusoma mu mbeera yaffe. Omanyi Katonda yatuwa amagezi bajjajjaffe ne bamaama baatuwa emitwe gy'engege ne tugirya. Ate omutwe gwange mukulaba si mutono. Amagezi ne Katonda n'agatuwa. Ne tugamba Segirinya bannayuganda batwesiga era batwagala. Segirinya ekisooka bannayuganda baagala bulamu. Mr. Update ekisooka bannayuganda bakwagala. Kakati mu kaseera kano tukole ki? N'agamba tugende mu US. Tugamba Segirinya eddwaliro lyogenda mu lyonna akaseera kano tetulina kutegeeza muntu yenna nti agenze mu ddwaliro lino. No, tetulina kutegeeza ddwaliro kubanga those people are killing. Obutwa babugaba. Saabasumba Lwanga yakafa ate nawe bakusike Segirinya. Nagamba no Katongole, let us inform the people abantu bategeere. Ne mugamba Segirinya nze njogera n'abantu kuva ku makya paka kawungezi. Bo bangamba kimutemwe ebifaananyi mupostinga byaki. Abantu bayomba ne ngamba sweet apple please. Ebyo temubiddamu. Ne ngamba madada temubiddamu. Bakadde bange ne tuteesa tetugenda kupostinga kifaananyi ne gyalaze tetugenda. Nkubuulira essaawa zaabadde eggulo ya Rabbi yamu. Amasimu ge nafunye wayisewo ennaku 2-3 bamuuza Mr. Update ki ekigenda maaso Katongole. Omubaka waffe kiki? Agamu gava Finland, agamu Sweden, Iraq, Congo, Tanzania, Malaba. Ngwabamu olulimi sirumanyi. Nenjulo kozesa sigini kyazi nga bambuuza omulyamu kimu. Mr. Update nogamba nange nkoze ntya n'omudamu okay madam nojjako. Abantu nga bambuuza Segirinya Muhammad. Ya Rabbi bantu mmwe mbagamba ekigambo kimu. Mutambulire mu bulamu obw'amazima mujja kwagalwa abantu.
mujja kwagalwa abantu mutambulire mu bulamu obw'amazima mutambulire mu bulamu obwagalisa nfuna essimu okuva ku makya paka kawungezi bambuza Ssegirinya mulamu abantu ne basonda sente kuva misano wa boda owa taxi ow'emmere nga bawa Ssegirinya abakulembeze kino kibayigiriza obuweereza mu abantu baagala Ssegirinya is the fact mbabuulira mazima neebaza Katonda mpadde omukisa neniraana ku Ssegirinya ate nga mukwano gwange sinalaba ng'ogyeko Bobi Wine sinalaba mukulembeze gwe bagadde nga Ssegirinya abantu bakuba nagasi katongole kyekyetaagisa katongole Ssegirinya yalidde n'owulira omukyala ng'akubira omukyala waliwo eyankubidde ali mu America nangamba please and please Mr. Pudet is okay njagala kusasula biruze ez'emmere nebwa maama tujja kubuulira mu kaseera katufu naye tofaayo ajja kuba nagamba no who is that Kidandala yamwise na Kidandala tamanyi bantu bayamba bantu nagamba Kidandala tomanyi muntu abeereddewo abanaku nagamba Sulaiman Kidandala bantu mmwe munaategeera mutya nagamba Sulaiman Kidandala muganda munno n'omuwaabira bamugye mu palamenti mbugogende nagamba tunafuna tutyensa lwaki tuwala n'abantu bannaffe abalonzi basalawo ne bagamba Ssegirinya Muhammad kwata tiketi ya National Unity Platform ogende wesimbe Kawempe mwagala kwekatikatika ku bantu omukyala n'akaaba amasiga agatagambika nagamba tujjewo emmumbu akamala byonna egenda okutereza Abaganda nagamba Abaganda bankwe olaba ne Kabaka bamuvaamu Abaganda bankwe olaba bagana okuwagira Bobi Wine abamu Abaganda bankwe bebakukuta ne Museveni okulaba nga Bobi Wine asaanawo mwabamuleeta mulyoke mumusaanyewo Abaganda bankwe Ssegirinya ali mukomera naye abantu bakaaba bagamba ye yali tuyambye Ssegirinya ali mukomera bagamba ye yali tuleetedde ettooke ye yali kose byonna naye lwaki tubeera ne fitina obukyayi enkwe tukomye embeera eno ey'obusirusiru eya sitaani omuntu bwakusukkako kkiriza omuntu bwagamba nti Katonda asitudde Ssegirinya n'amufuula omubaka wa palamenti sanyuka kuba mu ngalo naye bangi basanyufu abalala batandise n'okubisa ebipande bakuba obusimu mu bannange bagenda mujjayo nesimbe mu kifo ekyo nze gundi bannayite mutusiruwalirako nammwe mukati bakuba obusimu nze abagitwala kaadi nzireka baganda bange nawe olunaku olwo olujja kukya ogwe mu kizibu nga tomanyi gye kivudde muve mu bintu ebitaagaliza fitina etayamba oli bw'aba afuuse omubaka wa palamenti eyebeera chansi ye mu busiraamu bagiyita riziki ebeera ye teba yo bwe tunagula emitima gyaffe ne tutegeera ne twagalisa naffe tujja kugattako birungi ki Ssegirinya bye mbadde mulaba abadde talina ssente yalisimbye amapoloti ne teyakisobola emmotoka gyavuga mugiraba gumu 2-5 ne ssente n'ayamba abanaku n'agenda mukomera naawe abasiba ekyokulya Ssegirinya Muhammad gw'olaba yakwata mu kiwundu ekivaamu amasira ng'abalala twenyinyinyala bakadde bange ye muntu abadde atuwa essanyu twagala ebyobufuzi ebyobukyayi ebyobutaagalisa tubijje mu ggwanga lyaffe Uganda bw'abanga mukatuliki munno lwaki omujja ku kifo musiraamu munno Sulaiman Muhammad ne webuza Allah subhanahu wa ta'ala nombaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singa mukaseera kana akiraba kibaki abaffe obusiraamu tebulina bakulembeze okitiibwa Supreme Mufti yadde yawumula okitiibwa Mulangira Kasimu Nakibinge abaana bano mubatuuse
kubanga tebamanyi obusiraamu bunene okusinga ekyo. Era omubaka omusiraamu mu Kawempe North bw'aba Segirinnya Muhammad, ekyo kiba kyammwe, ekyo kiba kyammwe, mulina okukikuuma. Kati essaawa zino nze Katongole Julius, kati baleeta Julius ababeerawo omusiraamu ajje omusiraamu munne. Ebyo tulina obisomesa abaana baffe babitegeere, tubeerewo n'akaseruganda. Eyo ensi etambula era etambulira ku demokolasiya, naye abantu abamu batunda entegeera ne ssente, abalala ne batunda entegeera n'obukyayi, abalala ne batunda entegeera olw'emmere, abalala ne batunda entegeera olw'omwenge. Kikwewuunyisa nti waliwo abaavuddeyo dda baagala kifo kya Segirinnya, bagamba nti agenda vaayo. Abantu b'e Kawempe North basalawo ne balonda Muhammad Segirinnya ng'omubaka waffe. Sigamba nti baali bamanyi ye mugezi ennyo, sigamba nti baali bamanyi alina ssente nnyingi, naye baalaba nga bataddeyo abalina ebitabo ebingi nga tebabayambye. Baamanya bateekayo abantu abalina ssente ne batabayamba, ne bagamba tulonda atufaanana agenda atuweereze mu paalamenti y'eggwanga. Bakadde bange, ebigambo bino tubibagamba mu bitegeere. Byali badde bya mu kisenge, byali badde by'abakulembeze, naye ensi gye tulimu n'abakulembeze beeyisanga abantu ba bulijjo. Ate abantu ba bulijjo ne babasooka okutegeera ebigenda mu maaso. Bwe kibanga maama wange Gertrude Namwebe ali ebisanje asobola okunkubira n'aŋŋamba lwaki Kitandala ayagala kujja Segirinnya n'akulembeza maama ak'Obuganda. Maama n'ankubira n'addamu n'aŋŋamba lwaki Muhammad yajja Sulaiman. Bakadde bange, mwakyoli ekyo tekiriyo, mwakyoli tekiriyo. Naye wano mu Buganda wojja okusanga Ssemuju ng'akuba Kyagulanyi mubuliza mu ttaka, wojja okusanga Lukwago ng'akuba Kyagulanyi mubuliza mu ttaka. Ne weebuuza abaffe, abantu bano baawumbibwa mu buti baki tuleme kuwumbiramu baana baffe? Ekyo nkimazi. Enkya tugenda kukyalira James Mubiru ku military barracks, tugenda ne bannamateeka, tugenda kugula ebintu tugende, kubanga mateeka mu ekirera kikkirizibwa. James Mubiru aleetebwa mu kooti ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano. Nubian Ali Bukens ne muganda Fedi Mutweba Sky Soldier nabo baleetebwa ng'ennaku z'omwezi 10 awo military barracks. Tubasaba muwulirize ekisooka ze Saala asobola okusabasaba